Abiti ewedde ofiisi ya Ssaabaminisita yavaayo n'eraga ng'abantu abawerera ddala 16 bwe baali baakafa mu bitundu by'e Karamoja olw'enjala kakutiya eriyo nga kino kigambibwa okuba nti kiva ku kyeya ekivudde mu mwezi gw'okuna. Twakafiira abantu nga 16 be tuwulidde era twagala okusaasira ab'enganda. Kati olwaliro bw'abadde ayanjula ebyavudde mu lutuula lwa kabineti, minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Justin Kasule Lumumba ategeezezza nti kabineti yasazeewo ekwate ku mbalirira y'eggwanga eyakayisibwa obuwumbi bwa siringi 5 esooka edduukirira ebitundu ebiri obubi n'enjala. So gavumenti etaddewo obuwumbi 5 okulaba nti nga zigenda kuva mu luzungu kye tuyita ekiri mu budget ate nga kiri mu Public Finance Management Act ne mu Constitution mu ssemateeka wa Uganda kye tuyita Contingency Fund for Emergency Response kwe kugenda okuva obuwumbi 50. Ssente zino zikozesebwe okugula emmere n'okutuusa amazzi ku bantu bano ab'e Karamoja ne districts eziriraanye. Lumumba asabye abantu abakyalina ekyokulya n'amazzi okubikwata obulungi wakati mu mbeera y'ekyeya ekyazinzeeko eggwanga. Ebulirira abantu mwenna nti mufube okulaba nga bwe muba mulina amazzi, bwe muba mulina emmere awaka mukozese nga mukekkereza kubanga kyekyeya kizze. Gavumenti era esabye abantu abaliraanye ennyanja n'emigga bakozese obusobozi bwabwe okufukirira ebirime. Abali okumpi oba abasobola okufuna amazzi oba muli ku nnyanja oba ku river ku mugga nga musobola okukozesa amazzi okufukirira ebirime irrigation, gavumenti ebabuulira nti mukikozese. John Maido yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire. Y'omubaka